Enkuba eyafudde embeera olunaku lw'eggulo bangi ku bannakibuga n'abalinaanye Kampala bakyagitenda ng'embeera gye balimu efaananira ddala n'ey'embuzi enyeenye omutwe ng'etenda enkuba. Enkuba eno yatandise okutonnya mu matumbi g'olunaku lw'eggulo okutuuka ku ssaawa 4 ez'okumakya era ebintu ng'enguudo, amayumba g'abo abasula mu bifo by'enzigotta, ebirime n'ebirala byayonooneddwa. Kyakakasiddwa poliisi olunaku lw'eggulo nga bwe waliwo abantu abaluguzeemu obulamu era olwaleero mu Palamenti ya kuno ekubirizziddwa omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa ababaka bakungubagidde abaafudde. May the souls of the departed rest in eternal peace. Tayibwa alaze okutya olw'embeera eyalabiddwako olunaku lw'eggulo era agamba abakwatibwako basaanidde okusitukiramu. It was very unfortunate what happened yesterday. Such a climate-induced occurrences, I remind about the need for responsible and sustainable environment and natural source use. Ono aliko ekiragiro kyawadde ababaka abatuula ku kakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku by'obutonde. People who have built in road reserves, okay? And all that. You've been doing some work. I don't know where you've reached. I hope you can interrogate this further when you're processing the Ministry of Police statement. Wano akulira ababaka abawabula gavumenti ya kuno Joel Ssenyonyi naye aweereddwa omukisa okwogerera akkaatiriza obubaka bwa Sipiika ng'aliko n'abantu batadde ku kuninga. Myself in my constituency, I lost 3 people. 2 people in Mulimira zone, that's Bukoto, a 3-year-old child and an 11-month-old baby, another in Banda, and of course different parts of Kampala. I want to implore government, to reach out to the affected families. Ssenyonyi agamba nti kyannaku okubanga abavunaanyizibwa ku kibuga Kampala balemereddwa okukiteekerateekera obulungi kubanga ebizimbe bingi biteereddwa mu bifo ebitasaanidde. There's different structures coming up. We don't know who approves them. Many of them have not planned for drainage. We see, Right Honourable Speaker, we have seen KCCA and government go after some poor people in areas like Lubiji and so on, but then there are powerful people that are not touched in the likes of Namamve, which used to be a water catchment area. N'omubaka wa Kazaatu Ijjukire Ddaani alina by'ategeezezza Sipiika ne Palamenti ku nsonga eno era Tayibwa aliko ekiragiro ky'awadde. That the Minister of Disaster Preparedness comes to this house with a plan, the plan on how prepared we are for these disasters. Because yesterday was just, it was a sample. We are headed for more trouble. Nampala wa gavumenti Obuwa Dennis Hamson ateereddwa kuninga okunyonyola ku lwa gavumenti ekirina okukolebwa. Equator directly crosses our country. That is why it was exceedingly hot. The other scientific explanation, Mr. Speaker, was what they termed as urban heat island effect. Because all this you have repeated here on the floor several times. Our challenge is when all these the scientists knew were coming, what did they do to mitigate their effects on the population? Ono ategeezezza Palamenti nti waliwo entuulo ezigenda mu maaso wakati w'ekitongole KCCA n'abakungu abakwatibwako ku nsonga y'enkuba. The ministry in charge of KCCA, Office of the Prime Minister, and the agencies that do help us when such disasters occur are meeting in order for them to come up with the way forward on what the country is experiencing. Agamba nti abo bonna abaakoseddwa enkuba eno naddala abo abafiiriddwako abantu abo gavumenti egenda kubayamba. For either Ministry of Disaster or KCCA to come and brief the House on what they have now agreed on as the way forward. But as I speak, all of them are under the interministerial coordination to ensure that something is done, especially to families affected by the heavy rains. Mu lutuula luno era Ssenyonyi asabye okumanya ebikwata kwa alipoota gye baasaba abakwatibwako ku nsonga z'ensala ya kkooti ensukkulumu ne kkooti y'amagye era Nampala wa gavumenti amwanukudde. Other people for whom files have not been transferred, the likes of Yasin Machete, Sheriff Kalanzi,
Agaba Anthony, also known as Bobby Young, and a plethora of others. Their files have not been transferred, and we don't know why. We thought that government was going to move quickly to adhere to the Supreme Court ruling. May I request through you that the line Ministry of Justice and Constitutional Affairs be accorded space on the order paper when the House resumes to give a brief on that subject matter.